Inside Story Uganda, real source of political updates. To know that unlike other areas where land is communal, in Buganda land was divided under the 1900 agreement. Ettaka lyaffe mu Buganda lyonna liri documented. Tewali asobola kubba muntu mu Buganda. Apana. Failure to know nti Abaganda tebamanyi nti Kabaka ayina ensi ettaka siriri. This is a difference. Kabaka ayina ensi ettaka siriri. Ayina ku mayiro 19 ayinako 35. Is not the largest land road. Kakati Abaganda ekyo tebakimanyi. Kanao. Bukibanga ayinako mayiro ayinako 3. Buganda Land Board ettaka lyonna teyina. Buganda Land Board teyina ttaka. Why? Eno bagiyita Kabakazi administration ya culture leader. Buganda Land Board ettaka lyalina okuvuga lya Kabaka kyovola ba company agirimu ne mutabani we Junju. Ayina kufuga bye bisatu. Kati mwe Kabaka yeteerawo awo ye problem gye bagwa bano bamayanja. The Kabaka has a right to have a company to manage his property. Ye Buganda ye gituuma Buganda Land Board ne bakwekamu erinnya. Si eno Museveni tayinza kuddira ttaka lya gavumenti ya Uganda n'akola company n'agiteeka mu Muhoozi n'agiyita Uganda Land Commission. Ngate yiye ngo bano we bababbira nti baddira erinnya ne bali batiza ataliye Saalongo talina balongo. Ayambadde hijabu hajati ogenda eryalinnyeko emaka. Yes, bwe babazanyira tukita deception. Yes, nti ettaka lya Buganda lyonna lyagabanibwa. Nobody can quarrel with anybody in Buganda. Nkugamba nti Buganda had a standing army and its territory had expanded through conquest and negotiations. For example, the Banyala came to Buganda through negotiations, while the Bavuma, who abused the Kabaka after their defeat, Abavuma Kabaka, till Yowama Nyamagunuf, never Baita Abavuma. That's why we call it, for them they were defeated. We are brought through conquest in the same manner. This is why we say, nti tukugamba nti bulinde buwere yawanguza Buvuma. The Bavuma were good fighters, but they waited Baganda canoes to arrive. Ati mubalumba kati mulinde bawere. Bulinde buwere. So there was a battle in Buvuma. Buvuma, they abused the Kabaka. Devasese and the Baruri, who currently occupy Buwekula, we are formerly in Bunyoro. Buwekula comes from the word okuwekula, which means cutting a huge piece of meat from an animal. Bagiwekula ku Bunyoro. Tukita okuwekula. Okuwekula. Kyajjibwa kyasalibwa ku kitundu ekinene. Tibuwekuleko omukono ogwo. Okuwekula kusalako ekitundu ekinene ku kibugondi. Likewise, Bulemezi County derives its name from Erunyoro word of Bulemezi, problems. Kochi too was acquired after negotiations, and the Kamuswaga became a relative of the Kabaka. Among the privileges the Kamuswaga had to enjoy under this agreement, he was offered, Kamuswaga was to be given a small throne inside the Kabaka's palace of Lange, and he was to remain permanently there, unlike other Saza chiefs who were regularly transferred. Kamuswaga is not transferred. Kamuswaga was rated as a Saza chief. Era Kamuswaga nawuliranga abagundi boogera ababaziba nti obusiru bwa Kamuswaga bamubuuza noyenda ki noyenda obwakabaka noyenda esaza munenyenda esaza nti Kamuswaga was rated. Kamuswaga is a special Saza chief. He got 24 square miles of land. 2, he's not transferable. Amini and Obote used yasalawo to transfer Kamuswaga. Ladru nemukuba kwe yateekayo. Yes. Kamuswaga is a Saza chief who cannot be transferred.
2 he must have a small throne in Bulange. Muganda we wabeera bonna naye walina okubeera bano bamayiga babimuma. There was no way Kamuswaga could go to the museum and get his assets. Byaliise Mengo. Is Kamuswaga of Coach, not Kamuswaga of Lakai. Okay. Because Lakai kakati ffe twavaako tuli kyotera. Ffe tuli bannabuddu, tetuli bakooki. Muli bannabuddu? Nze mwe munnabuddu. We are not Bakochi. You don't even understand their language. Okay. Yes. Kakati is a district yagiteeka Rakai. Rakai kitegeeza yalaakaliba. Ewaka Muswaga tewabanga mmere. Yalaakaliba weebake. Yalaakaliba. Ebintu nga byekusifu. Kakati Amini bwe yateekawo district. Omunubbi gwe baatuma okujja ekyotera okulaba oba n'ateeka district yali egenda kubeera kyotera. Kakati n'abuuza Kamuswaga bwe baawamba obote. Amini bwe yawamba obote. Kamuswaga yajja n'abagoma n'abaki kuva Laakayinga bakuba engoma. Ne bajja ewa Amini. Kakati omusajja ono gwe yatuma okutuwa district n'aga nti out of excitement yasanga naga kangendeke ewa Kamuswaga. Ziri mayiro bammeka kati bakolayo ne kolas. We yayita okuva ekyotera okugenda ewa Kamuswaga ng'abaana badduka emmotoka. Eriyo eyindi maama oguma gireebe eriyo eyindi kati nga badduka emmotoka ababakooki. Omusajja omulubbi n'aga nti nedda, instead of putting the district headquarters in Kyotera, let me put it at Rakai. Era bano Abaganda balimba Museveni abuma yange mu Kamuswaga mwami wa ssaza. Kuba baali bamanyi nti ebya Kamuswaga bijja kulwawo batikkire ne bawa Kamuswaga we. Kamuswaga reports directly to the president. He got his assets instead of going to Mengo. Kakati nkugamba nti Buganda also had vassal states ensi envujjirizi. These included Busoga, Kiziba in Tanzania, Ukerewe. Wano eriyo abalogo bangi endeke Victoria Abaganda baddukayo nga buli agende Ukerewe okusolozayo omusolo agw'eddala. Bano balogo abakerewe balogo mu Uganda muno yali agenze Bukerewe tulinga abo osanga abasajja nga bali ku nnyanja beesa omweso abaana babulira ku nnyanja ku mazzi. They are good divers. Tewali even in Nido bagijjayo abakerewe balogo nnyo. Yes. Okay. The people in those areas were allocated roles and they used to send money to Buganda coffers. They, however, had a specified role. For instance, the role of Baziba was to fatten the Kabakazi fiancés and make sure they developed big farms. Abaganda bagala obubina. Rolo ya Baziba yali yakuwa kukola bubina. Bakabaka babanga bagenda okuwasa. Ekyoliko bino ebintu byavadda. Tereza ow'ebbina gobakira. Bwe ndaayira Tereza, maama ow'ebbina eddene gobakira ne bwetubeera ku mbaga gobakira ne mu kereziya enkulu gobakira. Era Abaganda bwe bamala okufuna abakyala abayima tewuli Omuganda bwagamba nti gwakuloze muyima. Yes, Baganda had every rich Muganda had a muyima woman because of their good luck. Baliti nti omuyima Abaganda bwe baba baluga baluga enjuba eva egira obanga egoloba tukuyita. Kakati eddagala ly'Abaganda eriroga likonsaidinga n'okukama amata. Kyobulaba Abaganda baga nti gwe naakuloze muyima. Mukazi muyima akutulidde ku kisabo. Era Abaganda bwe bategeera nti Abaganda bagadde nnyo abakyala abayima nabana abatono abaffe ne bazza omuliro. Babuuza balungi nti owange tayita mulyango nti ensiisira kati omukazi omuyima omunene agiyitamu atya. Yes. So the role of the Baziba was to fatten Kabakazi fiancés bakole obubina. Baganda like large farms. Buganda's status of a nation state was waived in 2008 when the British government replaced the High Commissioner to Buganda with the governor following the 1900 agreement. What these people don't know, nti waliwo kye tuyita changes. In 1908, the British High Commissioner
in a protectorate called Uganda or Buganda was replaced by a governor, which means our sovereignty went, we became a colony. Yes. Kakati zino ensenvujjirizi Kiziba zawangayo enki Busoga ng'ereeta nabagamba ti amazina ago ge mulaba Nankasa ekisoga dance gawe mulagambaga Bakisimba yesi mubi nega nagagira gati abakazi bwe basongayo ku mbaga bwebe ago gava Busoga era abasoga bazina bakola bali. It was intended to teach a younger boy anti bafumbirwanga tebamanyi nga bakuwa n'ennaku nnya bw'olemwa senga ajje n'akakasa owaffe yalemeddwa oba alirokiti nti bwalwazi mwembita byakuziga batyanga nervous tebakirabangako. Kakati the governor assumed the supreme powers over all kingdom leaders including the Kabaka. The 1906 agreement had divided land in Buganda and gave it out to different institutions. Therefore, at this point, the Kabaka had lost the status he enjoyed before the 1906 agreement. Mengo yero was and ettaka lya Kabaka. Kabaka ettaka bali mujjako ne baligaba. Whether I was young, Daudi Chwa Vani, liwa myaka emeka. If you want to revisit, you don't revisit only once. Ettaka bali mujjako. Bano bakiwale bimale ku bazanyira abantu bamayiga ye nanyini ensi ate mulimu omulala bagabana ebintu byagabwa ettaka ne bali mujjako. Why? Because the British came here to demystify the Kabakaship. Were rules. One, they were questions. Toyitaga nti Kabaka wa Buganda bamuzaala n'endira bbiri. Oyo bamuyita Wandira abamusoga. Bamuyita Wandira. Ate kyali tekikola Kalema Kiweewa ne Mwanga bonna baatuula ku Namulondo. Bonna baali bandira bbiri. Would the Christians missionaries accept this? That's why they said Kabaka wa Buganda ava mu lunyira Ssekabaka Muteesa olubereberye alondebwa mu Lukiiko lwa Buganda. Erinnya erisinze okufuna obululu obungi litwalibwa wa Queen Victoria oba omusika wa Queen wa Museveni. Yes. Ndowooza ekyo Kabaka kyatya nti traditional ye luno olukiiko alufuga bwe luba lugenda kulonda Kabaka lulonda mwana we. But if you put it, but it is protected under the charter. The culture, we have a standing committee on culture. Erondebwa Kabaka. So his interests we are good. Naye bano bamayiga tebasobola kwesimbawo ne bawangula. Kati land was divided as follows. Land was distributed according to the survey carried out by the colonial government. Buganda had 19,600 square miles and were distributed as follows. Bapima Buganda akakumi kamu kenda mu lukaaga Abaganda tetulina mutwalo. Omutwalo kitegeeza ssente z'owo omukazi ezikola omukazi ewaabwe oba omutwalo omubuka wa leero faba mulimo mutebijja tumugondezeemu kuba twamanyira mutwalo. Buganda yasangibwamu omutwalo gumu mukenda mu lukaaga. Ne bagamba nti bwe tuliddamu okukola survey ne tusangamu mayiro eziri additional ne boundary za Buganda ziri clearly stated. Bano bali baagala okubba bateekewo ebikondo abajondo bakawuma bakawuki bamukuba yakomawo nga tebakyamutegeera mbu basembe ebikondo. Aye country to have immigration centers. The 8,000 square miles to 1,000 chiefs. Kanana bakawa abaami 10. Why? In 1,200 AD in Britain, there was what we call the Black Revolt. The serfs revolted against the landlords, and they agreed as follows. One, you see, earlier, a serf who migrated from the villages to go to the cities, the first time he was arrested, one hand was amputated. The second one, loses the second hand. The third one is killed. Kakati abasenze ne bakola Black Revolt. Kisusse. Kakati after the Black Revolt, they agreed. Abagala okugenda mu kibuga bagende. This was the time of the Industrial Revolution, the emergence of cities. Two, olw'essande tetukola naffe tusaba Katonda. Agreed. Bwe tufiirwa naffe tetulima
Those who have money must buy themselves. Begule abayina sente. So the landlords agreed. Kakati by the exodus of people from rural areas to cities, bakizuula nga bwe bagenda mu bibuga, they have to work, they must have jobs. Yes. This is why they introduced the vagabond law which exists in Kampala today. Vagabond law omuganda ganti bamukutte vagalanda. Vagalanda kitegeeza yava mu vagabond. Singa omuserikale akwata n'akubuuza nti osulawa tinsulawa zana olukumi olukutwala olulina sirulina iwe vagabond. Kireresi kyava mu 1200 AD. This law exists up to today. Etteeka ly'ekireresi so that whoever goes to the cities work olinayo omulimu. Kakati bano abaami abasigaza ettaka ba landlords abali abasigaza ettaka after the revolt bali after the exodus kabantu bagenze mu bibuga balikolako fence. We call it the fencing period in England in 1200 AD. These people decided to rear sheep for wool. Kakati ate mmwe bano bwe baba olukumi lwabalema n'okuba ki n'okufensi tebaluteekako nakantu badda mu kulunda abaami olukumi akanaana 8 square miles ze jjajjange zamulema yakuba 5 gwe ng'olina sente z'abasaveya gwe. Would you have money? Ettaka eryo ng'osobola odikuba ng'ozijjawo okujjako hamu mukasa bano bagundi abaali abagezi abakwata mu Kampala era nga bw'otegeera nti buli revolution yonna bw'otaba mujagujagu tofunamu era bahamu mukasa abaali abagezi era bamugwanya era be bakwata mu Kampala bajjajjaffe babagobera eri mu periferi tulwanye bulwanyi obulenzi buno tebuyinza kungoba ku senta nga bwe bakola jjajjange n'agenda era akayi tujja kubagana paka mambya paka nga busasudde ejjogo ndibufuumule mu mutwe. Kakati nkugamba those 8 square miles singa obadde olina peni waaligasi ako kanaana bakajjeeko ku mutwalo gumu kenda mu meka mu lukaaga. Yes. Kakati 9 square miles were reserved for the future generation. Sahale Johnson told the Lukiiko that you people, the leaders and your kings will be tempted to sell this land to the abamasamba. Tugenda kufuna ba industries bajje wano ettaka eryo mulitunde mulibaguze. When you decide to sell land you will sell yours and drink beer. Bwemusala bwangwako osiriwala okwagala nga kiwala bimale bwali mu Buganda Land Board. Sahale Johnston yagamba olukiiko lwa Buganda ettaka lino mayiro kenda nkalekeddewo abaliddawo kubanga mwe bwe ndibalekera mujja kusiriwala mulinywemu omwenge. Bwe musalangawo okusiriwala munywanga lyammwe kiwala bimale Buganda Land Board musiriwalanga ne munywa eryammwe. This is what we said in the Lukiiko. Kakati mayiro kenda was reserved for the future generation. Yateekawo akakiiko kaba trustees. It never went to Mengo. Kale nti liri ku district. Yes. Yes. Eventually after independence kakati ettaka eryo akenda kabaliddawo kalekerwa abaliddawo mayiro bisatu mu the 350 square miles was given to the royal family, to the Kabaka. Bo bagiwinge bisatu kuba lyali lya Dawudi ekiwa oba lya Bwakabaka bamanyi back to the land distribution. 20 county chiefs each was given 32 miles, 16 for office and 16 for person. Tuliyita olusuku lw'omwami ow'essatu makumi aga abaami makumi ab'amasaza eryo lyabo. Kakati meka ezo 32 kubisaamu emirundi 2. Prince Nuhu Mbogo
was given 24 square miles n'abaddu be. Kamuswaga was given 20 square miles. Namasole 16. Anti owulya mu ttaka lya Namasole nawuliddeyo yaseeredde simanyi gwatusinze gusinkani amaye dokita olaba obujo fidelity gutusingidde gunsinze ekyamaye medical dokita twakuumye eki nze badde manyi ne gyabeera muleke kutija musajja gwe muleke kujoga bantu bwansinzeewa omulangira aseeredde yaseerera Abangereza balimbanga mbu Queen so family ya Queen omusayi gwa kiragala mbugote gulukulotinga ebyo byonna science tasobola bikiriza nabagamba tikatoyiza gamba mwana mbwe messe egula amanyo ekagulabwa metron alina sente zabawa kati abaana mubagambe nti amanyo mwino gakula muleme kumera ngereka abaganda tuyita ngereka a person with ngereka does not smile. Yes. Kati abana tubagamba you must be clean, cool erinyo, but it was an erinyo painful. I think the first thing a person goes through. Nenkugamba. The British wanted to bring the Middle Hill fathers, realizing that many Baganda were Catholics. This was because of two reasons. Kati abakatoliki bafuna emirundi ebiri. Abakatoliki bafuna, the Catholic priests were highly respected for their celibatic vows, as opposed to the Anglicans who were married. To an ordinary Muganda man, the Anglican priests did not appear different. Okuwasa. Now what is painful? Mzembe ebuuza nti nalabye eyali omulabirizi weruweru Evans Kiseka akaddiye omukazi yakyali. Then bagamba nti ba priest even at the bishop level babona bo bazaala abaana baabwe baliwa. Yes, because you find a bishop who had all the facilities okutwala abaana bo ne basoma. How come that these bishops are suffering in old age? What happened to your children? Ate babafaza abatawasa bakoleki bo bali bulungi. Yes, ati kyegamba kakati bano bwe bakola ba Middle Hill. Kanisa esangiddwa mu Buganda nkugamba nti 1,000 chiefs were allocated 80,000 square miles. This is popularly known as Akanana. These Baganda chiefs, however, failed to use the land to transform themselves into industrialists because they lacked tractors to develop the land, and the peasants refused to be employed by these chiefs as laborers, papakas. This new class had just been made to be selfish, to silence those who would rise to fight colonialism. When the effort to turn the 1,000 Baganda chiefs into industrialists failed, they ate their pie and allowed the peasants to settle on their land, on their square miles of land, as Bibanja Kolo does, overseas. They, however, levied heavy taxes known as Busulu and Envujo on poor settlers. Bibanja Kolo does. Until 1928, when Governor Crawford introduced sweeping reforms relating to land, one can ask himself why. Busoga had surpassed Buganda in cotton production. This alarmed the governor, for this was the main purpose of colonial occupation. Having been forced out of Latin America by the soaring influence of the United States, they opted for colonies to keep the would-be slaves in their respective countries for cotton production, which was on high demand in Europe, the cotton famine in Europe, following the Manoli Doctrine. A Secretary of State of the United States called Manoli declared Latin America as a monopoly of the United States and said any foreign power found in Latin America to be fought and defeated. So the American, the British, the French, the Spanish ran away from Latin America. Okay, so kati batufuula kati bano balemwa ettaka lino lye baali babawadde square miles 8 balemwa okufuna ki abantu balisengako. Yes, basooka nga gamba nti ensiko terya mwami
These people did not want peasants. But because atenga abaganda bali respectinga kubulira omuganda atayina taka tasobola kulima wa munne n'embuzi omala kusaba gite bamanyi okwazika nti osimbamu ebitooke ne bikugoba nti yes kakati bano abasenze bano bwe babulwa abapakasi ne British gundi British designers ne tebategeeza ti baganda we are not willing to work as laborers. They shifted to Kenya. As a result, Uganda that was bigger than Kenya bagibaka ekitundu ne bakiwa Kenya for settlers. Uganda ne baginyuka nti tulina kuba balimi. We are guarded, we are kept by the British as a garden. That's why we got reformist governance like a Crawford in 1928, like Sir S.K. Bell, a later steamer zikoleka Victoria ebintu byanguwe. There Uganda Railway gye bavuluga kati naye basajja mmwe naye kasajja mmwe muligenda mu ggulu nedda bulira gafulusi omuzungu akugamba you have put the cart before the horse endogoyi teyinza kusika kigaali kiri mu maaso gaayo naye n'olweba essajja ne lyogera n'ababaka ba paalamenti naye liddayo eka ne liri emmere essajja egganda ne lyogera mu bantu ne ligamba twagula ebitwe bya leerwe nga bisinga leerwe obugazi tulina ogigaziya ng'ate gakadde tegakyadda mwe ebyo byogerwa mu bantu nesenyenyi senyenyi yagambye navayo nesejembeyi babadde batutwala namu what decision did you make there and then? Don't extend the rail line. Mwagula ebigaali ebyo mubitwale mu museum. Whoever bought to them must answer. That I would expect from a tough man nga senyonyi sejjalino banaye mugawandike n'abaana baako temuwasaayo. Which one comes first? Okay, kale ngenda kubanga blackmail era ino because wampaka kati babyagwayo mu babikola bikadde kakati ate mujja kuddamu oluvannyuma lw'emyaka gyabyo nga bikaddiye ate oluguudo muluzzeeyo nga kyansama ebisajja bino byetaaga kuba bukubi byetaaga nebifidduko oba bakisanze kulumba oba kumbaga ne babigoba abantu ne babigoba ne wabwakyo ne batawasaayo ne bwekifiirwa abantu ne batagenda mu lumbe lwa kitaawe waakyo obawa ne gajja agasajja gabaza okuba nti mukutte ku nsonga y'omukulu omukulu David Koneno nga mugikutteko kuba nti mumuyambako omukulu Justus Amanyire n'omukulu omukulu Dennis Twatugikire mbebaza okuba nti mukutte ku nsonga eyo era nga nsaba Mukama abeerenga okuba nga mubwa obuvumu temujagenda nga mba lawyer. Once you go to a lawyer, you don't come to me. I will not be a clearing house for kuba ogenze n'okuba lawyer omutwe n'omukuba amanya no